president w'eggwanga lino owamene deputy we Sebalop secretary general members ANEC ababaka ba parliament mwenna okulabasa bannange mwenna ebiseera tuyina bigere ebiseera bitono bantu bakatonda mwenna balamusizzaako omulingira mukama waffe Yesu mukama bulungi ekiseera kyonna mukubire Katonda mu ngalo kubanga olunaku alikose mukubanga Katonda nobale nze byekose mubimanyi engwana balwani temugimanyi saba taata mu puroguramu yo manifesto zo mulimu okuliisa abaana b'amasomero bonna emmere era njagala okulega essomero eriri liri yalina abaana 135 nembafulira abasumba babawa emmere wenjagenda bali abaana 12 mu myaka 3 ekyo kiraga nti waliwo relationship wakati w'emmere abaana okulya emmere n'okweyongera kw'abaana mu Uganda tuzaala abaana 2.4 miliyoni 1.88 nebatandika primary 1 naye abaana 1,000,000 tebamaliza emu n'emitwalo 14 tebamaliza primary 7 tutudde ku bomu tutudde ku ki bomu tegaseera taata oyingira entebe abaana b'eggwanga basome bweyagala kukuuma abantu mu butamanya bamme education ali musirikirire taata nze musajja wambali mwenesonona bisuuge Saalongo wekibanga ekifo ky'abalonzi meeya kibadde kyetaaga Saalongo wiiki ewedde Katonda yanfudde Saalongo taata ulina abantu bo Saalongo abaawo kati olide kati bampita Saalongo bali mwezo bampita bampya taata tozowulidde sigenda kwogera bingi pulezidenti alina okudduka walala naye taata nzikiriza njogere ku musajja w'oliswa etoli omusajja w'oliswa bamukwata nga ndi naye ne bamutwala kati musibe ekyomukisa omulungi Katonda yatuyamba n'abeera nominated naye taata omusajja w'oliswa bamukwata nga ali mukujjanjaba mukyala we nga buli wiiki akozesa miliyoni 5 okujjanjaba mukyala we omulwadde wa kansa Waiswa alina abaana mu kooti bateekayo ebyo byonna balooya bakupalamu ne bategeeza kooti ti Waiswa musajja buvunaanyizibwa alina ekifo ekijjudde tasobola kudduka mu ggwanga ajjanjaba mukyala we era mukyala we nga waali wetwogerera mukyala we amaze wiiki 2 nga mulwadde ali wansi sooka oteberezeemu psychological torture Waiswa gyayitamu teberezamu psychological torture omukyala gyayitamu nga taata w'abaana musibe ku nsonga ezitaliimu nga naye mulwadde yeetaaga ssente abantu mwe abandaba singa abadde muganda wo singa abadde mukyala wo nga muganda wo ye musibe mukyala we badde bandiwuliddeozi kyeva mbasaba nti mwe mulina ekisuubizo ekiteesa Waiswa era mu kaseera kano nga teme njagala okuba abaana waliwo omubeka njagala okuba emikono eginawa Waiswa akalulu mukuwanika oggulu Waiswa mwe mulina ekisuubizo ekiteesa Waiswa taata tulina omuwala wo Kaija taata Kaija tukimanyi bulungi nnyo nti abadde akulembera essomero lyaffe ettendekero era abaana abalunguzi era abakulembeze mu Uganda tebagaba bantu bamanyi banatukuumira mu butamanya
bageze ne balaba nti omwana oyo akoze nnyo okumanyisa abantu ebigenda mu maaso ng'atendeka abannabufuzi era ne bagamba katumukwate tumusibe aleme okudda mu bantu. Kalita muwala w'amaanyi muto yabadde alabira famire ye baganda be bonna abalabirira ati ali mu kkomera. Singa abadde mwannyoko singa abadde muganda wo wandibadde otya? Wandibadde bulungi? Mugenda kukola mutya? Abagenda okumuwa Kalita akalumwanika emikono. Katalaba Kalita nze basasuddwa mbamaze okusasulwa kirisa baganda wanamunakawa Kalita tuwamkwasa mulundi guli mbakoledde ekyo bakimanyi nti mbakoledde sikoze tebamanya ati otata nze musajjawo notukumye ku kiba kiwalodime ngenda kukola okulaba nti nsa obuyinza okutondawo emirimu devolution tuwagereko manifesto yo ngenda gituukiriza obuyinza badde ku authority ngenda kussa wansi abantu bano bakole abantu bagaba emirimu sabo deputy president lwamusiza kukwaniriza mu kitundu kyange mwebale nnyo mwebalire ddala bakansalazi bonna bebaza olw'omulimu omulungi bamukoze era nsaba abantu mmwe muwe bakansala baffe akalulu ddala okwaba abagenda okuba bakansala bonna akalulu wandika emikono. Maliriza Kalita president wampadde meya jangu ono meya luwa wampadde meya oyo wampadde Kalita meya. Kalita onali meya nakola nnyo ne pewa awards mawanga ag'enjawulo toli meya agenda kusinga wano lubyaniwe abitalagekulaba agenda muwakalulu oli januwe ogenda muwakalulu munakole waliko omukono aalimusajjawe lubyaniwe abalanyiwebalyeddala musajja kano ddala okukola omukisa kitange walonda abasajja naffe tetumanyi wabajja the best Secretary General in East Africa, the best Secretary General in Africa, the second best in the entire world. Secretary General,